Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mbaaniriza enkya ey'olwaleero, Sunday ey'olwaleero ku pulogulaamu yaffe eno obulokole kiki, yaweebwayo management ya Sot Media. Era omubiri gwonna ogwa Kristo Yesu bitamu y'okugabana ekigambo kya Katonda kuba ery'obulokozi, ate n'okunnyonnyola ensi ekyaleeta Mukama waffe Yesu Kristo. Kibuuzo nti obulokole kye ki? Obulokole mu ngeri ennyangu liyinza okubeera ekkubo lyokka ery'obulokozi obw'omwoyo n'omubiri. Abantu bangi abagamba nti nabadde nfudde naye omusajja nansuula omukono ne ndokoka. Obwo ne buba bwakaseera buseera, naye buno obulokole bwe twogerako bwa bulamu buno n'obulamu ate obugenda okujja. Olw'ekyo ensonga lwaki tugabana ekigambo kya Katonda, katubuulira baganda baffe ne bannyinaffe, bawala baffe ne batabani baffe essuubi ery'ekkubo ery'obulokole. Kiva mu Bikolwa by'Abatume Ssuula 8:30. Era omusajja ono omulaawe eyajjanga olunye okusinza oba okulamaga mu Yerusaalemi, naye olwabaddayo Mukama n'amukwatirwa ekisa. Nga bwe nzikiriza nti nkya ey'olwaleero, Sunday ey'olwaleero, naawe Mukama akwatiddwa ekisa, kuleetera ebigambo bino eby'obulamu ebyo essuubi. Nze Musumba Kaiserbali nga bulijjo abeerawo okwanjula pulogulaamu eno buli lwa Sunday. Njagala kusaasira wonna abatuusiddwako ebizibu eby'enjawulo, abalwazizza, abafiiriddwa, abafunye obubenje obw'engeri zonna. Mukama abakubagize n'okubeerawo kwo, abasibe ekimyu ky'okukkiriza, abasuuse, abawonye, azibe buli kiwundu kyonna kibadde mu bulamu bwammwe eky'omwoyo n'eky'omubiri. Katwebaze. Taata Kitaffe Omutukuvu, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama, gwe Katonda omuyinza w'ebintu byonna, ateesa ebigambo ebirungi. Kitaffe ataggwaawo, Kabaka ow'emirembe. Njagala okwebaza olw'enkya ey'olwaleero, otuwambatidde obulamu bwaffe n'otuyisa mu kiro si lwa butukuvu bwaffe naye lwa kisa kye ekingi. Taata, kyenva nteeka abazaana bo n'abadde bane pulogulaamu eno nga tugigabana, nga tuwulira ekigambo, nga tubuulira, nga tusomesa, era nga tuyigiriza Kabaka w'abakabaka. Taata, omwoyo w'okubikkulirwa n'okwolesebwa gabeere gye tuli. Mukama wange Taata, si ffe tuba tulabisibwa, naye nga twogera gw'olabisibwe mu maanyi ne mu buyinza. Mukama walulire bangi eri obulokozi, ojjune. Waliwo abali mu makomera ag'omubiri, waliwo abali mu makomera ag'omwoyo, waliwo abali ku bitanda balwalidde mu malwaliro, waliwo n'abalwalidde mu maka gaabwe. Taata, bonna mbayimusa. Kabaka w'abakabaka, Taata, ogamba mu Zabbuli 1:7, totuma ekigambo kyo ne kibawonya ne kibaggya mu kusikirira. Taata, beerako osaasira. Era mu Psalms 103:3 ogamba nti gwe Katonda asonyiwa obutali butuukirivu, noonya n'endwadde zonna. Naabo abali mu makomera, Kabaka w'abakabaka, Taata, basumulule Mukama wange Kristo Yesu, balokolere Mukama wange Taata. Bangi abalokokedde mu makomera, nga nange gye ndi omu ku bo. Mukama wange Taata, n'okyusiza ddala obulamu, bakyusire obulamu, bawe essuubi eppya, kubanga byonna bikola olw'obulungi era abaagala Katonda. Baveeyo nga bakyusiddwa, baveeyo nga bazze obujja, baveeyo nga bategedde Katonda Omutukuvu Ayinza Byonna. Abalala bagendeeyo nga baali balokole, baddaali bakusolere ne badda emabega, naye Mukama wange basinkane ala point of their need, awali okwetaaga kwabwe bonna. Mukama wange nsabye ekisa n'omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina era amiina. Nate nziramu okwaniriza gwe yakatwegattako pulogulaamu gy'olaba era gy'olira. Bwe obulokole kye ki? What is salvation? Salvation ly'ekkubo lya Katonda mwayita okusinkana omwana w'omuntu nga Kristo Yesu ayambadde omubiri ogufaanana ogugwo n'ogwange, asobole okukulokola okuva mu bunafu na buli mbeera yonna, kubanga ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Njagala okusiima n'okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna
olwa muto wange yalokose James Bengo nyanya Mukama ayogera okukola obulungi akususiza ddala kuwonyeza ddala kubanga ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna ye Katonda awonya endwadde ye Katonda asumula ye Katonda ataasa toyinza kumuwa n'osaleninga obulamu bwo oba omubiri ate Mukama nakyakola ku byetaago byo agamba mu Matayo 11:28 agamba mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abasoobereddwa nange n'abawummuza awummuze abasajja n'abakazi abali ku maaso g'ensi eno yonna gy'oli nga olina obwetaavu nsaba ekisa kya Katonda kirabike gy'oli akusumule era akususire mu linnya lya Mukama Kristo Yesu n'enkya nnene olwaleero tukyazizza omusumba avidde ddala eri ewaffe Busoga munatusangayire osuuka endira abantu balamusinga neeyanzizza omukisa guno okumperedda olunaku olwaleero olw'Essande. Mukama yeebazibwe mwenna abatuwuliriza abali mu kutulaba. Omusumba muwanguzi Ronald okuva e Busoga ekyalo eky'Ebukabooli disitulikiti Mayuge ng'obuweereza bwempeerezaamu babuyita Bukabooli Deliverance Ministry. Mukama abampere nnyo omukisa. Amen. Tweyanzizza musumba we bali kukeera tugaba n'ekigambo kya Katonda tugenda kubikola straight olukale lw'abatume essula zigenda kubeera 8 sura 8 alibuko lubiriri olwabiremu 6 olina background entuufu. Naye malayika wa Mukama n'agamba Filipo ng'ayogera nti golokoka ogende obukiiko obwa ddyo okutuuka mu kkubo eriserengeta okuva mu Yerusaalemi okutuuka e Gaza. Ekkubo eryo lya ddungu. N'agolokoka n'agenda. Kale laba omuntu Omwesiyopya Omulaawe omukungu wa Kandake kabaka omukazi ow'Esiyopya eyali omuwanika w'ebintu bye byonna bye yalina yali azze e Yerusaalemi okusinza. Yali addayo n'atuula mu ggaali lye n'asoma nnabbi Isaaya 2:9. Omwoyo n'agamba Filipo nti sembera weegatte n'eggaali eryo. N'adduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya. N'agamba nti obitegedde by'osoma? N'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo andagirira? Ne yeegayirira Filipo alinnye atuule naye. Mu kifo awawandiikibwa bwe yali asoma we wagamba nti yatwalibwa okuttibwa ng'endiga era ng'omwana gw'endiga mu maaso g'omusajja w'ebyoya bwe gusirika. Bwe kityo teyayasamya kamwa ke. Mu kwetoowaza kwe omusango gwe gwaggyibwawo. Ekika kye ani alikinnyonnyola? Kubanga obulamu bwe buggyibwa mu nsi. Omulaawe n'addamu Filipo ng'agamba nti nkwegayiridde. Nabbi ayogera ku ani ebigambo bino? Bibe yekka oba bya muntu mulala? Filipo n'asanya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe abatulaba n'abatuuliriza ekyene olwaleero. Bayibuli egambye nti Mukama n'agamba Filipo nti golokoka. N'agolokoka. N'amugamba nti serengeta, n'aserengeta. Kwegamba olaba okuyaayaana kwa Katonda eri obulamu bw'omuntu yenna atannakkiriza, atannasembeza, atannategeera, atannayawula ekyaleeta Kristo Yesu ku nsi. Ono omuzingo gwe yali asoma gwali gwogera ku Yesu. Isaaya sura ya 53.
naye nga tabimanyi tabitegeera nga yeetaaga omuntu agenda okumunnyonnyola. Omwo kyava amutumira Firipo nga tafaanana babuulizi gy'ava okusinza, mubuulizi wa njiri ya ku nguudo, tayambadde matiribona, talina na ggaali mwatambulira, yaddusa bigere. Kati olaba agency oba obwangu oba obwetaavu obw'ekisa kya Katonda gy'oli enkyene ey'olwaleero, omusana gwonna ogw'olwaleero, nti omusajja ono wadde omuzingo gwali gugwe, wadde ng'ali mukungu w'obwakabaka obw'Ethiopia, wadde nga yalina obugagga, wadde ng'alina obukuumi, munda mu ye mwalimu enjala okutegeera ekigambo kya Katonda. Teyalina matanta wadde amalala. Yeetoowaza, weetoowaliza musajja yali atuuyanye, yali abunye enfuufu. Bayibuli egamba nti n'amwegayirira alinnye eggaali, aleme kusigala ng'ayimidde, naye atuule naye amunnyonnyole. Tuli wano olw'ekisa kya Katonda okunnyonnyola ekkubo ery'obulokozi. Tuli wano olw'ekisa kya Katonda okunnyonnyola ekkubo ery'obulamu. Tuli wano olw'ekisa kya Katonda okunnyonnyola ekkubo ery'essuubi. Abantu bangi abakoze ebintu nga binene naye nga tebirimu ssuubi wadde obulamu. Abantu bangi abagagga, abavundu, babayita n'abavundu, nga baba mu bugagga ne bafuuka abavundu naye nga tebalina bulamu. Obulamu ngamba obulamu after life. Kubanga ng'omaze okwacumuletinga the wealth, omaze okwacumuletinga power, omaze okwacumulate whatever you have accumulated so far, ku nkomerero ogenda kuyimirira mu maaso ga Katonda. Yesu agamba kirigasa ki omuntu okulya ensi yonna n'afiirwa omwoyo gwe? Kakati Yesu ekireeta Kristo Yesu kulokola. Nkiddamu, ekyaleeta Kristo Yesu kulokola. Yajja kunoonya ekyo ekyabula, ate bw'akizuula kirokola kijune. Twajunula lwa kisa kya Katonda, twalokoka lwa kisa kya Katonda, twanunulibwa lwa kisa kya Katonda, nga Kristo Yesu ayambadde omubiri alokola abalina obulamu. Olwekyo enkyene olwaleero nga tugamba n'ekigambo kya Katonda, gulawo omutima gwoyanirize Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omusajja ono bwe yayaayaana okutegeera amazima, bwe yamala okutegeera amazima, awo baddako tulaba nga akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ng'amwatula nti nzikiriza ddala nga sibusabusa ti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda omulamu. N'abatizibwa n'addayo ng'afuuse ekitonde ekijja. So nga yajjanga bulijjo, yajjanga nga mukungu naye nga tayingira na mu yeekaalu kubanga ali munnaggwanga. Bamukomya bweru, bamukomya mu luggya, oba bamwaniriza, oba bamuwa entebe ennungi, naye nga tatayingidde mu yeekaalu, agiraba bulabi, agirengerera bweru. Yesu kubanga munnaggwanga, obugagga bwe n'ekitiibwa kye n'amaanyi ge nga tebimuyingiza mu yeekaalu. Naye bw'okkiriza Kristo Yesu Mukama waffe omwana wa Katonda omulamu, ofuuka omwana, ofuuka mwana wa Katonda, ofuuka mukkiriza, ofuuka musika awamu ne Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Olw'okwatula n'oyaniriza Kristo Yesu mu bulamu bwo, Musumba, tukwaniriza n'abantu bakulindiridde olokoka ddi era otandika otya okuweereza. Mukama kw'omukisa nga tugabana era nga tusaba ekigambo kya Katonda, ate abantu ba Katonda bakkirize balokoke, ate naffe twewa omukisa olwa puroguramu. Mukama kw'omukisa nga tugenda maaso. Amen. Neeyanziza nnyo Musumba olw'olunaku olwaleero lw'Essande eno. Amen. Okulokoka kwange kwali kuzibu. Mukama yeebazibwe. Amen. Omwaka gwa 2007, omwaka gwali gwa kivubuka ng'amalala gaali mangi. Era ogwo omwaka nzijukira nali ndi mu kyamukaaga. Olokoka oli mu kyamukaaga? Kiki ekikulokola mu myaka egyo? Kati ensonga eyandeetera okulokoka, nalina omuntu gwe nali neegomba mu bulamu bwange, naye enjiri yajja ku kyalo kyaffe, era enjiri eyo bagiyita Operation Philip.
Operation Philip yali etambula ne bajja ku kyalo kyaffe. Kati yes taata wange yalinga musumba nayo ova mu maka g'abasumba ga musumba bamuyita Neeka ya Kalebu, basa Neeka ya Kalebu. Naye era ne twagendanga mu kyaki nga sikibulira mbeera mu kanisa naye ng'omutima tegunasalawo kukola ki kulokoka. Oli mu ddiini ya kitaawo. Ddiini ya kitaawo era ng'oluva mu kanisa ffe tukola birala. Kati waliwo Operation Philip we yajja ku kyalo bali babuulizi ba njiri. Kati omusumba n'alinnya akatuuti. Ebiseera ebyo nzijukira omusumba yategeka olukungaano olwo baali bamuyita Pastor Serwadda. Yategeka olukungaano olwo. Abasumba ne bajja naye nga tetubamanyi nga tumanyeko ekintu kimu nti Pastor Serwadda yakoze eki yaleese olukungaana nga tulindira okulaba Pastor Serwadda era tetwamulaba. Naye waliwo omusumba Pastor Serwadda ono ow'Ejjinja. Kati mu biseera ebyo waliwo omusumba yalinnya akatuuti. Omusumba oyo bwe yatandika okubuulira n'atandika okuwulira ekintu ekyogera mu mutima gwange. Yabuulira n'asabira yali Kasiru. Oyo Kasiru yali ku kyalo nga tumumanyi nga tayogera. N'atandika okwogera ng'olaba nga tulaba bwe tuti. Kati awo nze ne ngamba mikwano gyange nti nze bannange nange kangendeko nti omusumba oyo w'e Kampala nange ankwateko. Kati ngenda okulinnya akatuuti okulokoka nga nsose kwewuunya omuntu gwe tubadde naye mu kiraasi nga tusoma naye Kasiru kati atandise okwogera. Ne ngamba mikwano gyange nti nze olwaleero ngenda kulokoka olw'ekyamagero kye nkoze eki kye ndabye. Ne nenya akatuuti nga abaanyiriza abagenda okulokoka ne batwatuusa obulokozi. Eyo operation nekola etya negenda. Bwe nava nenzayo mu kyaki nempa obujulizi nti bannange bukyambeerawo mbadde sirokokanga naye nga nsabira mu kanisa newankubadde nga taata wange ye musumba. Naye nalokose era nalokokedde wa ku Crusade. Awo ennyini tetwamala bbanga ddene ne batutwala ne bakola atya batubatiza. So omwaka gwa 2007 nalokokera musumba. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Yesu mulungi nnyo webali kulokoka ng'okyali muvubuka muto. Amen. No, kati otambulidde mu bulokozi obwo okuva olwo. Ntambulidde mu bulokozi okutuusa n'olunaku olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Yeebazibwe. Amen. Mu myaka egyo kati ekigambo kitulimu nti obulokole kye ki? Enjiri ey'obulokozi etambudde etya sayidi eyo? Era oyambye otya abavubuka abo kuba walokoka okyali muvubuka? Kabe kasiimi nga tonnanywa mwenge, tonnayenda, tonnabba, background abakadde bo balokole, naye gwe si by'olimu oli awo kubanga era abakuzaala balokole. Naye bw'olokoka gwenyini ng'omaze okulaba Katonda akola ebyamagero n'osalawo gwe ng'omuntu okulokoka. Kati mu njiri gy'obuulira ng'okakasa nti oli musumba kati oyambye otya era enjiri ogisizaawo otya okukwata kwabo abali mu mbeera ezifaanana bw'ensonga gye wali? Amen. Nneyanziza nnyo musumba olw'olunaku olwaleero ate essanyu lingi nnyo eri abatuwuliza mwenna. Njagala okubategeeza olunaku olwaleero nti obulokozi ku kyalo kyaffe buleese emirembe mingi. Oluvannyuma lwe nalokoka nategeera kye bayita Katonda. Ku kyalo kyaffe eky'Ebukabooli ne bw'otuuka bakugamba nti kituufu Katonda gy'ali. Haleluya. Amiina. Nti obulokozi mbutambuliddemu ntya, nyambye ntya abavubuka, nyambye ntya ekyalo. Oluvannyuma lwange olw'okulokoka nategeera nti Katonda yagenda okubeera ekkubo lyange n'obulamu. Yagenda okunkulembera buli kimu. Ne tuvaayo awo ne ntandika okusoma ne nsoma. Ebiseera ne bituuka nga olumaliza sinafo. Ne nzayo ku kyalo ne tutambula nga tubuulira enjiri. Kati olwo ntandise okutagalatagalamu
ntandise okutagalatagalamu Mukama yeebazibwe olwo ndaba nga nkuze ntandise okutagala ebirowoozo bingamba ndeka okuweereza wano n'omusumba ngende e Kampala musumba nenvaayo nenzija e Kampala nali mbeera awo Sseguku era nga nkolera ne ku ddwaliro erya Mount Meru Uganda nga nkola nga kiriina ate oluvannyuma lwakyo ne mbuulira enjiri mu Mount Meru era abatulaba mwena mumanyi abasinga bamanyi Esseguku ne neegatta ku musumba era ne ntandika obuweereza bamuyita Pastor Jairus Asiimwe naye nga tuweereza naye Mukama yeebazibwe kati naye lwaki njagala kukuzzaayo eri emabega nti oluvannyuma lwe najja ku Mount Meru ne ntandika okukola kati olwo nvudde ku mulamwa ogw'okubuulira ekigambo kya Katonda ne ntandika okukola amiina kati bwe namalirizanga okukola ate nga Katonda mufiisizaawo obudde nengenda nembuulira ki enjiri kati onabuuliranga enjiri omutima ne gungamba nti weeyongereyo okusoma ate nenzayo nenkola ki nensoma nengenda ku tekiniko neneeyongerayo nensoma kati mu kiwummula nkomawo nenkola kati ate nenza nenkola ntya nensoma kati oluvannyuma lwakyo emyaka giyiseewo it was in 2018 amiina kati awo ndi ku Mount Meru kati olwo namaliriza okusoma nengamba kati embeera etabuse ku kyalo navaayo embeera yali mbi ng'obwavu buyitirivu ewaka ekyokulya nengamba maama kangende mu kibuga nkole ntya ye bulamu bukyukemu kyeyo naye taata yangamba ekigambo nangamba Katonda yakugamba kuweereza ate kati gw'ogenda akola nengamba taata kati gwe toligenda kubeerawo ng'embeera eri bweta nenzirayo mu kibuga nembeera mu kibuga awo nga mbeera ku Mount Meru awo Mukama yeebazibwe naye waliwo embeera eyagolokoka wakati nga ndi ku Mount Meru nafuna shock bwe nafuna shock wakati ndi mu kubyanguyaamu naye njagala kubawa bujulizi amiina nti bweno omwaka guweze gwa 2018 eddoboozi ne lingamba olwo nkubye pulaani kati olwo ngamba taata nze nange njagala kutandika buweereza naye njagala kubuteeka Kampala kati nze nenva wano era pulaani eyo nze nga ngenda mu Lanchawa owa Pastor Bugingo Kananiranga ne pulaani yange ntambula nayo Pastor Bugingo agamba oyimusa paasipooti yo oyimusa pulaani zo nze asooka Mukama yeebazibwe naye ng'omutima muli mpulira njagala ki obuweereza kati olunaku ne lutuukira nenziyalo ngambira kukananira Lanchawa olunaku olwo enkuba yatukuba lwe nawulira eddoboozi mutima gwange nga lingamba nti kituufu Katonda akoze ki agenda kuddamu okusaba kwange amiina nakuba pulaani eyo era nga pulaani yali nga njagala kanisa ate nga yakalina naye nga n'ekikumi sikirina aleluya kati oluvannyuma lwakyo nafuna shock ne banzizaayo mu kyalo nga banzayo mu kyalo olwo mpasizza omukyala banzizizaayo mu kyalo nali ngenda ku mulimu simbudde piki ntuuka awo mukubo njagala kusalamu kamunguluze nankuba omulundi gumu awo kukingiziwaawo saddamu kutegeera abantu bangamba nti goli kaawonawo era bwe nakomawo Esseguku awo abantu abamu baatandika kudduka misinde nga bagamba nti olaba mulamu Katonda gyali okuleetera obujulizi n'ekibuuzo omusumba kyakoze eki kyabuuzizza kati oluvannyuma lwakyo ne bantwala ku Doctors Hospital tebalaba bulwadde ne bantwala mu kanisa tebalaba ne basaba ne bigaana taata n'akuba essimu n'abagamba nti oyo yajeemera eddoboozi lyani lya Mukama mumukomyewo eno kati ne banzizaayo ewaka ngenda okuddamu amagezi wayiseewo ennaku 3 ndi mu kyalo nembuuza mukyala wange gwe yagambye bano okunkomyawo mu kyalo saagala kyalo njagala mu tawuni gyempeerekeza ate kati bakyozizaawa mu kyalo abantu ne bajja jjukira mu kyalo sirinayo kayumba teri kiriyo amiina kati abantu bwe bajja okundaba ne batandika okwogera babeera mu kibuga teri kye bakola biki ebigambo byali bingi amen
nenzira engulu nengamba mukyala wange empwedde kati unatandika okuddamu akategeera ate nenkomawo mu kibuga eddoboozi ne lingamba ddayo mu kyalo nenzirayo mu kyalo nengamba mukyala wange Katonda agambye empeereze Mukama. Haleluya. Olwaleero ntegedde ekituufu nentandika okuweereza nentandika okubuulira enjiri ku kyalo. Omusumba abadde agabana ekigambo kya Katonda abadde agabana obujulizi. Oyinza okubeera eyo nga naye weetaaga okuwulira ekigambo ekigenda okujjaawo wooli. Kabe kasinga oli misinde ng'odduka Katonda, kabe kasinga ng'odduka kuyitibwako. Naye ebigambo bino omusumba byagabana galokoka akyali muvubuka muto ali mu P6 n'atusoma n'akola n'aweereza nga bw'akola atubuulira engeri ate gye yajjamu okunywerera ddala n'okula eddoboozi lya Mukama ate n'okuweereza kutunoonyeza ebintu byonna. Amusumba neyanzisa okuyikeyo mu kuwummula amiina nti kati olwo ntandise okubuulira enjiri mu kyalo seriously gye banzaala wennyini nentandika okubuulira mu trading center enjiri abantu batandika okugamba nti oyo afuuse mulalu abalala ne bagamba nti kati oyo ekibuga kyakoze eki kyamwokeza kyamulemye ali mu kweyiiya. Mukama yeebazibwe. Nze nentegeera ekituufu ekyokukola nembuulira nenkwatagana n'abasumba ne tutambula nga tubuulira nga mbuulira door to door. Olunaku olw'Esande nenyingira akatale nembuulira enjiri. Eddoboozi ne lijja ne lingamba tandika obuweereza ku kyalo kuno kwennyini kwakuzaala. Musumba nafuna challenges nnene nengamba naye ekikulu kuwulira ddoboozi lyani lya Mukama. Kati obwo abavubuka batandise okulokoka. Abavubuka balokoka, abantu abakulu balokoka, abasamize bali mu kulokoka. Ekitiibwa mu wiiki nga 2 likodi yakolebwa ku kyalo nga omusamize yali asinga obukulu ku kyalo yalokoka. Abasiraamu ne bakola batya ne balokoka. Kati olwo abavubuka batandise okuvaayo, obujulizi butandise okuvaayo. Jjukira abantu abalala nga natandika ne banyooma olw'emyaka gye nnina ate ku kyalo kabakuzaala nkuze balaba teri kyenina ku kyalo naye nakkiriza eddoboozi lyani lya Mukama. Mukama yeebazibwe. Kati olwo ntandise okukyusa abavubuka, ntandise okukyusa abantu bagamba nti kituufu obulokozi bukomyewo ku kyalo. Mukama yeebazibwe. Kati oluvannyuma lwakyo eddoboozi lingamba tandika okuweereza. Musumba njagala okugamba nti nali nina piki yali ya EM nengamba mukyala wange nti piki ngenda kugitunda ntandiike wano ekkanisa. Omukyala nangamba kati otunda otya piki yetuwa ekyokulya. Nemugamba nze mpulidde eddoboozi njagala kubuulira njiri abantu b'okukyalo bakole batya balokoke. Oluvannyuma kyo natunda piki eyo. Piki eyo baginsala n'okuginsala bampa banka kadde kamu mu $10,000. Nengamba nti kasita zigenda yakola mulimu gwani gwa Mukama. Musumba nagenda nendogera n'omusajja nemugamba njagala kumpangisa ekifo ekyo mutabuni mwennyini. Kati awo nkuleetera obujulizi obwaleetera abantu ku kyalo okulokoka. Ne kaakano nekwotuka bakugamba obulokozi buwuuma. Amiina. Bwe nayogera n'omusajja, omusajja oyo yali musamize. Omusajja oyo n'aŋŋamba nti ekifo nkikuwadde ku bwereere saagala 10 n'eki. Nengamba Mukama weebale. Nendagira abavubuka kati abalokose abo ne mbagamba mujje tukole ki? Gye tugende ne tutema emiti ne tusitula emiti ne tutandika okuzimba ki? Ekkanisa. Kati kanisa eyo wemba naatera okugisereka omusajja ate n'akyuka. N'akyuka n'agamba nti abaana bange baatabuse ne bagambye oyagala kubba ttaka ettaka lyange. Ne mugamba naye kati nendaba sina kyakukola bongo butabuse nengamba nemuga naye lwaki wandese nenzimba nenzikiriza ngamba tewali kyakola nenebuzaabuzaamu nali nkyali waka poliisi nejja misana mikulu
bagamba genda omenye ekanisa. Kati awo abantu ne bagoloko, abatagala obulokozi, abasiraamu, abasamize bagolokose, olutalo ne lubeera lwennyini ku kyalo, abantu ne babeera mu tawuni ng'oyinza ozza nti ekiki ekigudde ku kyalo. Ne ndagira ne bagamba ekkanisa eyo Katonda aba yasazeewo bw'atyo tewali buzibu, ne bagikuba. Kati olwo ssente z'entuze tukizikoze eki? Zifudde, sirina kyakuzaako. Kati maama wange yali alina poloti, ne ngamba maama, lwaki tompa poloti eyo tukole omulimu gwaki? Gwa Mukama. Maama naye n'agamba naye baganda bo. Ne nakozesa amaanyi ne ngamba maama leka tukole omulimu gwa Katonda. Ne ndagira fundi ne ngamba muzimbe naye nga sina 11. Kati njagala kulaga tawuni nti waliyo Katonda ow'amaanyi. Amiina. Njagala kulaga abasamize nti waliyo Katonda ow'amaanyi. Abatanalokoka balabe Katonda, abakyala ne bakamba amaziga ku kyalo bagamba lwaki babonyaabonye omuvubuka omuto. Ne ngamba Mukama, ne ngamba maama nti kati atuzimbe wano ekkanisa. Maama n'asooka n'agaana. Baganda bange ne basitula olutalo ne bagamba tetwagala. Ne tudda mu muti, Musumba ne tudda mu muti ne ntandika obuweereza mu muti. Abantu bagamba kati oyo agenda kulokola ani? Era agenda kubeera n'abaana bato. Naye njagala okutegeeza nti Katonda waba asazeewo akola. Amiina. Kati lwaki ndeese obujulizi buno? Bubeeko waliwo omuntu ayinza okuba ng'atambula mu kintu kinali nkola kyowayitamu. Kati nensigala mu muti omwo nga tuwulira, ndina okumakinga sure nti zigenda okuwera essaawa 5 nga saavisi ekoze eki? Ewedde, omusana mungi. Ne mbuulira enjiri oluvaawo ngenda door to door, ne tuvaawo ne tugenda mu katale ne tubuulira enjiri. Twagenda okumala emyezi 4 nga Katonda akoze ekyenjawulo. Abantu nga batandise okutuuka ne batandika okugogera naye Mukama akola. Olaba omuvubuka oyo kati alina abantu bwe bati. Katonda akola ki? Abantu ne batandika okulokoka. Olwa bino byenkoze eki? Byempiseemu. Abantu ne bakkiriza Katonda. Kati nali ndi awo. Omukyala n'ajja ku kyalo okwo okubuulira enjiri. Omukyala oyo ne mwanyiriza. Ne mugamba nange ndi mubuulizi bwa njiri ne tutandika okunyumyamu awo. Omukyala n'agamba kati Katonda ansindise ku kyalo. Ansindise gy'oli. Njagala kuzimbira ki? Buweereza. Ne ngamba Mukama weebale. Haleluya. Omukyala n'ampita, omukyala we wa mukono. N'ampita mukono n'angamba nti mpa pulaani yo. Katonda yansindika okuzimba ekkanisa, nkuzimbira ekkanisa. Nali lowooza byakusaaga. Jjukira nali naakuba pulaani edda. Njirina. Nagendanga ku Kanani nkusaba njirina. Njiwanika. Mukama yeebazibwe. Ne nkwata pulaani ne ngimukwasa. N'agamba eno pulaani nene nga yakalina, ne mugamba eyo Katonda gye namugamba gye namusaba. N'agamba kale emalawo ssente mmeka. Ne tukuba pulaani ne budgeting emalawo obukadde 5. Omukyala n'agamba ngenda kizimba. Mukama yeebazibwe. Omukyala yazimba ekkanisa Busumba. Yagizimba ku kyalo nga sitaddeeko 10 n'ekyo. Yagula ettaka n'azimba ekkanisa n'angamba Mukama ekyo kijangamba okola ki? Okukola. Mukama yeebazibwe. Kati abantu ne balaba obujulizi obwo. Abantu ne bakkiriza Katonda. Omulamu. Katonda omulamu. Netandika oliwa ku kyalo, oliwa mu kitundu, bakadde babamanyi, yes, naawe bakumanyi, bamanyi, naye balabye entandikwayo. Entandikwa. Haleluya. Abantu ne batandika okulokoka. Abasemu ne batandika okulokoka. Kati eddoboozi ne ligenda liŋŋamba tandika okutegekanga emisomo. Nga ntegeka emisomo n'empita abalokole n'abatali balokole. Ntegeka medical camps. Mpita abalokole n'abatali ki? Abantu abo ne bakkiriza Katonda. Abantu ne balokoka. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Obujulizi buno bunene bwa maanyi. Bulaga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ayita omuntu ng'akuyise nga bw'oli. Alyoke yeerage nga ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Kabaka w'abakabaka. Dawudi okugenda ku lutalo yali tagenze kulwana. Yes. Kitaawe yali amutumye agenda alaba olutalo ne baganda be bali batya n'embeera efaanana etya. Ng'amuwadde
n'emmere gy'agenda okutwalira baganda agenda okutuuka ku lutabaalo awali olutalo nga bamaze ennaku 40 naye tebalwanangako wadde olunaku n'olumu banywa obuugi balya emmere n'ekyeggulo naye waliwo naggwano baateesa ne bagamba tuleme kuinvolvinga amagye gaffe gonna tulondeyo eno bafirisuuti omuntu omu neeno mu Isirayiri omuntu omu ne bagamba that's wise council muteesezza bulungi tugenda kukola ekyo abafirisuuti ndoza basooka okuleeta ne baleeta Goliaasi naggwano Isirayiri nekankana naye omuvubuka ono omuto wa myaka 16 ajja kulaba baganda ge olutalo lutuuseewa abaleetedde n'emmere ne kamanda amuleetedde ku mata amakalu agenda okujja nga Goliaasi akula avuma ajerega akoze ebintu byonna ebijerega era ebivuma. Dawudi bw'atuuka abuuza nti kiki kino ne bagamba gwe mukulu we Eriyaabu n'amugamba gwe tulaba naggwano dduka mangu dduka. Dawudi teyadduka. Kati Mukama akozesa abantu olw'ekisa kye mu maanyi ge nga si maanyi so si bugagga so si buyinza naye ekisa kya Katonda bwe kibanga weekiri ogenda kulaga ensi nti Katonda akuyise kubanga obujulizi bwe obawadde bakuzaala ku kyalo bakadde bwe bamanyi enkulayo bamanyi n'obusobozi bwe n'obunafu bwe bonna babumanyi balabe w'otandikidde naye laba olwaleero oli bujulizi obulamu nti Katonda mulamu era olw'ekyo abantu balokoka abantu bakyusibwa abantu bafuna obulamu. Enkya olwaleero tubuulira ekigambo eky'essuubi eky'obulamu. Omusajja ono gwe tulaba omulaawe yajjanga lunye ng'ajja kusinza ng'ajja kulamaga naye kwolaba addayo nga bwe tulabye Katonda n'amusinkana Katonda n'amuwa ekisa n'amuviirayo twakomye ku lunyiriri olwa 35 Firipo n'asamya akamwa ke n'asookera ku kyawandiikibwa kino n'amubuulira Yesu. 36 Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi omulaawe n'agamba nti laba amazzi kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo n'ayogera nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna kirungi. N'addamu omulaawe n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira ne bakka bombi mu mazzi Firipo n'omulaawe n'amubatiza. Ebigambo bino bye tugabana enkya olwaleero omusana guno ogw'olwaleero kye kigambo eky'essuubi era eky'obulamu. Omusajja ono yajjanga bulijjo naye ng'addayo ng'era bwe yazze naye ku luno asinkana omuntu nga si wa kitiibwa nga gy'ava nga talina kyanjawulo naye ekyenjawulo kye yalina bwe buvumu bw'ekigambo kya Katonda. Kubanga ono Firipo alagiriza omulaawe ono n'amugamba nti by'osoma obitegeera. N'ajja amaaso ku by'asoma n'atunuulira omusajja atuyanye omusajja abonye enfuufu naye alina command voice alina eddoboozi ery'omwanguka amubuuza by'osoma obitegeera naye ng'amazima matuufu tabitegeera era ali mu kwebuuza nabbi ono ayogera ku ani? Ayogera ku ye oba bibye oba bya muntu mulala? Bayibuli egamba nti n'amwegayirira alinnye atule naye amubuulire. Tuli wano enkya ey'olwaleero okubuulira essuubira ekigambo kya Katonda nti Kristo Yesu atambula n'enkya ey'olwaleero n'omusana guno ogw'olwaleero ng'anoonya ab'okununula ng'anoonya ab'okuyamba ng'anoonya ab'okulokola ng'anoonya ab'okuwonya ng'anoonya omuntu ow'okumuzza obuggya ekyamuleeta
gwobeere n'omulamu, ekyamuleeta gwobeere muwanguzi, ekyamuleeta osumulwe, ekyamuleeta oteebwe. Abantu batambulira ku njegere ng'enjegere zabatambuliramu za ddiini. Taagala givaamu kubanga ya kitaawe ya nnyina ya jjajjaawe. Naye Kristo Yesu teyajja kuleeta ddiini, yajja kuleeta bulokozi, salvation, kkubo. Era agamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Si omu ku makubo. Oyinza okubeera eyo n'olowooza nti bwe nva e Jjinja ntuuka e Kampala, bwe nva eggulu ntuuka e Kampala, bwe nva e Masaka ntuuka e Kampala, buli we nva ntuuka. Yesu si Kampala. Kkubo lya mazima na bulamu. Bw'omwaniriza mu bulamu bwo, obulamu bukyuka. Bw'omwaniriza ofuuka ekitonde ekijja. Bw'omwaniriza ofuuka point of reference. Ng'omusumba ono gwe tulina olwaleero, bujulize mu kitundu. Teyatandika olw'okuba nga alina ssente, yatandika olw'okuba nga yakkiriza Katonda oyo eyatandika obulamu bwe obuggya, eyazza obulamu bwe obuggya, eyamusimba n'amuzimba. Atambulira mu nti z'ekigambo kya Katonda. Nga tugabana ekigambo kino, nsaba oggulewo omutima gwo, okkirize Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Yajja kunoonya kyabula, yajja kununula, yajja kusumulula. Bw'owaayo obulamu bwo eri Kristo Yesu, agenda kufuula ekitonde ekijja. Ogenda kubeera point of reference, bagenda kulabira ku ggwe. Kakati ng'omusumba gwe tukyaziza mu pulogulaamu eno enkyeni y'olwaleero bw'ajulidde Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Yatandika mu ngeri nga bonna bamulaba, atandikira mu kitundu ky'ewaabwe, bamuwadde ekifo, akimuwadde. Bw'alaba nga bakola ebinene eby'amaanyi, akimuggyako. Naye Katonda si yakimuggyako. Ava mu ekyo ate ayingira mu kinene eky'amaanyi. Owooluganda ebiseera bituweddeko, naye nga tumaliriza nkusaba, waliwo abaakatwegattako, oddemu obabuulire obuweereza gye buli, ate ne pulogulaamu y'okuweereza tuve wano. Nyanziza Mukama yeebazibwe akatwegattako mwenna abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku Instagram, abali ku radio stations zonna eza Salt Media. Tubaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Omusumba Muwanguzi Onadi ge mannya gange. Osobola okwongerezaako erya Ebeneza erisinga okutunda abantu basinga okutegeera. Obuweereza bwange babuyita Bukabooli Deliverance Ministry, nga buli e Bukabooli wennyini, disitulikiti ey'e Mayuge. Pulogulaamu zaffe zitambula 24/7, tubeerayo, abaweereza gye bali. Tubeerayo nga tubuulira enjiri, nga tusabira abalwadde, nga tusomesa. Amiina. Mukama abampeera nnyo omukisa. Pasa weebale nnyo kunnyanyiriza. Pasa Bugingo tukwagala nnyo mu linnya erya Yesu. Weebale kutusembeza, weebale kutulaga mukwano. Nkwebaza, kantu tusooka okwebaza kwange Musumba. Newankubadde essaawa zigenze, naye tusooka okwebaza kwange eri Pasa Bugingo nti Mukama akutwagalire, era n'abantu bange ab'oku kyalo bakwagala nnyo mu linnya erya Yesu. N'ekkanisa ekutumidde. Weebale. Buno obujulizi lwaki mbuleetedde wano wensookedde ddala. Amiina. Kubanga obujulizi buno nabujja ku Kananira ndi. Weebale kunsabira okutuuka n'okufuna ekyo ekyamagero. Mukama yeebazibwe. Era tukwagala nnyo mu linnya erya Yesu. Nze njagala okusembayo kino nti abantu ab'e Bukabooli mwenna mbatumidde. Mwebale kwagala Pasa Bugingo. Musumba nze yasalawo ebizindala by'oku kyalo okubisasula mwaka ku mwaka, naye nga lankyawazi zonna tubuliza Pasa Bugingo, tulaba Pasa Bugingo. Amiina. Njagala okususaayo abantu mwenna abaneegattako ku Kololo Night, omwamperekerako. Mwebale kujja. Mukama abampeera omukisa. Honorable Babula, Sadi Prime Minister, mwenna mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Baganda bange, mukyala wange, mwenna mbatumidde. Mukama abandagalire. Amiina. Tweyanzizza Ebeneza. Mukama akuwe omukisa. Nange njagala obbaaniriza ku Livana Christian Church, tuli ku Salama Road e Makindye. Pulogulaamu zaffe zitambula Sunday n'ey'olwaleero okusomesa, tutandika na kusomesa abaweereza Mukama bayise okuva ku ssaawa emu okutuuka 3:30 ate awo
services zaffe ne zitandika church services eza bonna. Jangu tugabane ffenna, tubeera ne counseling okuva ku Lwokubiri essaawa 1 okutuukira ddala ku Friday essaawa 6 buli lunaku. Jangu oyambibwe, jangu olabe Katonda kyakola mu makkati gaffe. Mukama mbadde musumba Kaiza Edward nga bulijjo, era bw'obanga omusumba oli eyo ng'oyagala okujja okukola programu wano wamu naffe ekigambo kya Katonda, jangu wano ku reception olabe tusisinkane, tukole entegeka naawe tukwanirire, tusisinkane wiiki ejja. Mbadde musumba Edward nga bulijjo. Mukama abampe omukisa.